Yes, Faadi TV ujimbandiza kade kano. Mwasuze mutya, mwasibye mutya ngenda kusaba subscribing ate nyigene kade. Kitalo omwana Afiriddewo Muti. Mbina masawo alalidde mu muti nafa. Mbina masawo so ngati ne Pastor Aloysius Bugingo akiguddeko. Nawe ngenda kwambi kutuusako. Mwasibye mutya, mwasuze mutya. Bagita Faadi TV subscribe ate nyigene kade. Mbebaza batumideko abali kata mu kibuga Doha, abali Bahrain, abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muri bamanyi okubanga mugifollowinga Bagita Faadi TV yuji Pastor Aloysius Bugingo avule na confirming anagamba nti TV yegenda kuba ejibwako onako olwale saa 6 wakati wa saa 6 ogwekiro ne saa 8 ogwekiro lweso nga tibafunyemu ko buzibuzibu mu ngeri ya technical ba mu ngeri kale mu ngeri yeki yempulizigano lweso nga TV badde bukabuka kebadde bukabukako abasinga bebuuza kiki TV yabadde kitibabiranga bamubanje omusoro gwayo manyi TV zino kubera ku decoders ezenjawulo oboyina okubanga osasula oboyina okubanga osasula oboyina okubanga owa StarTimes sente okuteka ku platform yaabwe Go TV sente DSTV sente ajikira Sort TV eri ku platform zonna okutoka ku DSTV buli platform kuweri naye avyo nagamba nti munnange abasasanya ebigambo nti omusolo gwannemye sente zannemye okubanga mpabali akunteka ku platform zaabwe onagamba nti balimba yagamba nti just bafunyemuko just buzibuzibu baki ba engineer bagenda kubakola ki babotereza mbagirawo basobola okubanga babikwasaganya mu ngeri ennungi esobola okubanga eddamu okubanga ekola ki esobola okubanga eddamu okubeera nga ebeera ku mpewo Bagita Faadi TV subscribe ate nyigende kale bwatyo bwakakasiza Pastor Aloysius Bugingo agamba nti ejja kuba ettaka essaawa yonna bwena begibwako saa 6 ogwekiro ejja kuba ezibwako essaawa yonna essaawa yonna era nagamba nti abatambuza bagamba nti just platform nakagamba kiki platforms ezenjawulo kuli StarTimes DSTV Go TV nti nalemedde okubanga mbasasula ensimbi balimba yagamba nti just buzibuzibu wensonga TV badde bukabukako ng'abagira babemulugunya nnyo yesonga lwaki yakoze ki yesonga lwaki asazeewo bagikuuleko bajja kugikulako saa 6 ogwekiro wakati wa saa 6 ne saa 8 ogwekiro Bagita Faadi TV subscribe ate onyigene kale Sort TV Sort Media Pastor Bugingo bwatyo bwakakasiza naye nga basinga omugambo badde batandise okusala nga bagamba eno Sort TV yegenze kiranze okubanga evaavaako bino simanyanga kutereeza egenze omanyi ABS TV we yasooka ne ABS TV kati nayo yaggwawo yasaanawo kugamba tekyamanyikibwa kubanga ne ku free to air kwenyini ebaako oluusi neetabaako kwegamba abasinga bagamba nti ne Sort TV kyandigituukako ABS TV ng'ekyagituukako munange bibitambatambula kadde kano ku social media Bagita Faadi TV batumideko abali mu ggwanga erya Bahrain abasinza mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbagamba nti muli bamaanyi mbani updates ezina value mbana mawulire nga bagatambatambula okwetoola eggwanga Uganda mbeebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugyekumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale updates mbala nso ziba trending onagamba anti munange engineer bagenda kubakola ki engineer bagenda kuba upgradinga mu system yaabwe ekiro kya leero okwengera okubanga kola ki bayambako okubanga TV teddamu kubanga ebuukabukako ng'oli wabeera giraba nga tekwatira teruzinga sigino tebuukabukako bye bagenda okubanga bakola liwakwadde omugambo gw'ogubadde gusalibwa nga bagamba nti ensimbi ziyinza okuba zizamulemi okubanga kola ki asasula platforms zikola ki okumuyunga ku platforms zaabwe nga StarTimes kosa ne Go TV ebyo abisambaze n'agamba nti si bituufu Faadi TV subscribe ate nyigene kale updates mbanazo ezibatambatambula okwetoola eggwanga Uganda mwebale nnyo mwena abasubscribinga gwatanaba kubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribing ate onyigene kale kubanga bonna subscribinga n'onyigane kale ojja kuba receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel eno ye Faadi TV Pastor Bugingo bwati bwakakasiza TV ejja kuba edizibwako essaawa olw'ensonga nti nti balina okubeera ne Sunday service eba olina okubeera live ku TV kyovula bagambe nti eteekeddwa okukola ki eteekeddwa okudizibwako olwaliro mateeka ekiro ssaawa oba 8 ssaawa oba 9 naye ng'erina kuggyibwako ssaawa nga 6
bagenda kujja kusanga mukaaga babiteeketeeke bugenda okubanga ng'obukya ng'olwedi yakoze ki ng'olwedi yaweredde okubanga eteekebwa agamba nti Sunday service eteekeddwa okukola ki eteekeddwa okubeerako ng'ewerezebwa live yesinga lwaki bafube okuba nga bakola ki bafube okulaba nga bagijjako eyo matumbi budde esobole okuba nga ekolebwa ba engineer bakole nga beetwala bulungi okusinga ogijjako emisana kubanga emisana jjukira ababa baleese obulango bwabwe oba olina obbukuba mbudde bo naye ekiro teriyo omuntu ayinza kukwetera kalango n'agamba ati kankubira essaawa 8 ogw'ekiro oba ssaawa 6 ogw'ekiro nedda ebiseera ebisinga obulango businga kuba bwa misana mpaka ssaawa nga 4 ez'ekiro oluusi ssaawa nga 5 kyova olaba bagenda ko bagijjako essaawa ezo Fad TV uji subscribe atonyigene kale nsonga za Pastor Aloysius Bugingo Salt Media abasenga omugambo gwali gutandise okukola ki gwali gutandise okubanga kutoka mukanga bagamba nti oba oli awo osanga etandise okubanga esebengerera bakwita kusebengerera omanyi ne platform ezo okuzisasula sente zisawa sente nyingi nnyo okuteeka ku platform yaabwe okubeerako kati nga Star Times, Go TV, DSTV okubeera ku platform yaabwe boy wange oba olina okubanga oba akasimbi akawera ate ddala DSTV eyo nga budde ngezikosa zeno nange omwana alaalidde muti ebitundu by'e Masaka omwana wuuyo abasinga beebuuza omwana yayingidde atya mu muti omwana ono yalaalidde muti nga bw'olengerawo era tutisena nga takyakola ki nga takyayogera nga takyassa naye ng'abantu bali awo nga basobeddwa ekyokukola ng'omwana bamusanze alaajana omuti gwamunyiza wa musajja tunabeera nga takyassa bulungi era yakoze eki yazirisa mpolampola nazirika mpolampola n'abeera nga takyasinda era abatuuze badde bagenda maaso n'okubanga batitenkanya balabe engeri gye bayinza okubanga bamusowonkolayo bamugyeyo bamutaase nga bageza kubanga kola ki bamurescuinga kukola rescue oba okumuyambako okumukwasaganyizako okubanga afuutuka mu kiti ekyo ebiseera bisinga ajjukira essaawa zino abaana bawummudde abaniri abaana abamu nga yetamanya nti ekyo nakiyingiramu nja kulemerayo kubanga omuti guno oba ogwegendereza obulungi omwana ono yabadde agezako okubanga ayitamu agukire eno mu maaso ewali omutwe naye yatuuse awantu nga tasobola kubanga ayitayo okugenda eno gyagenda kweyongerayo ng'ate tayinza kubanga adda mabega nga bwabeera nga adda emabega ng'omuti gumunyiga muli mu kifuba ekifuba omuti gubadde gukinyiga olw'ensonga nti akatuli ke yeenyigirizaamu yabadde tayinza kuyitamu kuggukira eri gyebadde agala kubanga aggukira ate n'okudda emabega nga kiyinza kijja kuba kizibu kubanga nga buli wageza kubanga adda eno maaso gy'alaga ng'alumizibwa bwabeera nga adda emabega gy'ava ng'era alumizibwa yatuuse sisa n'akola ki n'azirika era abasinga nga balowooza nti munnange afudde information tambulisa ku social media eraga nti omwana ono yakoze ki yamaze kwegamba n'alusulamu akaba n'alusulamu akaba ensonga nti baluddeyo kubanga akola ki baluddeyo kubanga bamutaasa